Okay, once again nyongera okubeera nga temba buuzaako buli omu gyasinzidde okubeera nga ate ogoberera abeera Fahad Pro-UG omuweereza wammwe era nga mbeerawo nnyo wano okubeera nga temba tuusaako amawulire ag'enjawulo mu bitundu by'eggwanga eby'enjawulo asako ne bw'eggwanga yonna nga sina kubeera nga temba tuwala mu bye mbaleetedde enkola yaffe mugimanyi bulungi nnyo video osooka n'obeera nga ate ogiterako ekigalo ekyo likinga ate sharingirako abalala comment section akabox okkirira n'obeera nga ate osuulawo endowooza ku biki byogenda okubeera nga ate olaba mu video era nga watali kumala bulennizo kamere nga temba twalirawo straight mu video wala olugero lw'Abaganda olugamba nti wandikola ekintu okubeera nga ate olumya omuntu ate n'owunzikanga oyambye muyambe olugero olwo alutukidde ddala ku mbeera eriwo saawa eno Bobi Wine basazeeko ofiisi ze ne babeera nga ate bajjamu byonna basobodde okubeera nga ate batwala computers kigambibwa batutte mpitirivu nnyo cameras laptops amasimu ebintu bingi nnyo era nga wenjogera saawa eno bikyakumibwa ku poliisi ez'enjawulo gye basobodde okubeera nga ate bitwalibwa kakati abaana mu diaspora olwawulidde amawulire nti Bobi Wine ofiisi ze zamenyeddwa ne bagamba tekigenda kubeera nga tekikola bwe kityo tugenda kubeera nga ate tukuteekamu ssente era nga galiwo saawa eno abaana batandise dde okubeera nga tebaweereza ssente okubeera nga tebaddamu babeere nga tebatereeza ekibiina oba headquarters z'ekibiina kya NUP ezasobodde okubeera nga ate ezimenyebwa jjukira abamenye enzigi bamenye amadirisa bamenye ebintu eby'enjawulo siringi zonna basobodde okubeera nga ate bazimenya so abakulu bategeeza ne bagamba nti bagenda kubeera nga ate baweereza omusimbi ogw'enjawulo ate ekintu kibeere nga ate kigenderera ddala ku first class zo gadgets abasazeewo abaana b'omu America ne bagamba omukulu beera nga ate ozitulekera tugenda kubeera nga ate tukuweereza laptops eziriko amasimu agaliko era nga byonna nja kubeera nga tembe batuusako mu maaso awo mugenda kubeera nga ate mubyewulirako nange olunaku lwaleero omukulu asobodde okubeera nga ate akola address era nga alina ebigambo byasobodde okubeera nga ate ayogera alina ebyama byasobodde okubeera nga ate ayogera tula kaalira byonna ngenda kubeera nga ate mbikuzanyira awo osobola okubeera nga ate omwewulirako sako n'obutambi obulala bungi nnyo tokateko mutongole subscribinga aka notification bell kakoneko akadaako kajja kubeera nga tekaku alerting buli nabandise video ojja kubeera nga tefuna ka notification kakati agagudde side ezeeno gegano kamere nga tembaterawo ensonga zino kumona amawulire amala mangi nnyo temuvaawo. Spelling or wrong reporting. I think for another audience, so it's possible that it's a sign of this one. Abalajanira Katonda ajja baddamu nga temunnamalayo na ssaala zammwe. Maama mwanyinaze mukyala wa muganda waffe Rubanzi mulabyeko Katonda ng'akola. Gano simanyi gaffe basebo ne bannyabo, simanyi ga NUP, gano manyi ga Katonda ng'ayita mu bantu be kuba Katonda ayita mu bantu be. Baganda baffe bano tebali wano naffe kuba Museveni ayagala nnyo bata. Nedda sirwa kubaye nekiza nedda era singa tetwatabuse ne tugenda maaso nga tutabuka oba oliawo singa balinga bakibalama nga tetumanyi gye bali mukulike ennyo baganda baffe ate Rubanzi togenda kufa ogenda kaddi olabe ku nviizo ojja kulaba ku Museveni ng'anyalise mujja kirabako ekyo ekineewunyisa kwe kulaba n'abasajja abatiitizi bakuta abaana ba foot soldiers mani commander 003 foot soldier 001 aliwa ayimiriddewa temumulaba tebamanyi gyensula tebamanyi gyembeera kati kibakiyita butiitizi okusooka basooka ne balowooza nti bw'ojjawo omuyima gente zisaasaana bagenda okulaba ekyo kigaanyi kane batandika kujjawo ate nakyo kigaanyi kuba tebasobola tumalayo mubabuuza abafuut soja be baliwa mwagala bamanye abafuut soja we bali. Asante sana yongeza tena zivugidde
Ziwa zino tezivugidde wanaona kati ffenna tuli ba foot soldiers ate tutuweddeeyo. So obwo obutiitiizi tekiraga maanyi, tekiraga nti muli bakabi, kyongera kulaga nti muli bafala. Mugananga kyogeddeko era ne ku mulundi guno kanjogereko ne baganda baffe abasirikale. Baganda baffe mwena abasirikale, all our brothers and sisters in uniform, we understand. We know when you look in your eyes, even when you're hearing terrible commands, we know. Tumanyi muli naffe era naffe tubalimu. Our promise still stands. As soon as we take over, the lowest paid soldier or police officer or prison officer should be 1 million shillings. Kuba majago mujja kubaamu ne bakyali baffe sigenda basonga mune bajja kubaamu kalwaki mwe aba foot soldiers mwe mugenda n'okusinga okwongeza omusaala gw'abasirikale. Abasirikale balina okwagala nnyo ba foot soldiers. So to the military, we are with you, and we are fighting not only to liberate ourselves but to liberate you, and you will be free one day, very soon. Yes, sir. Yagala bakulisayo mwena ba foot soldiers batulugunyiza wadde kati mukyawulira obulumi naye munaku ntono nnyo. Those will be badges of honor. Buli mbooko gye bakubye ejja kubaranga. So bano abasajja balowooza babanyigiriza ne babongerako ranka. So mukulikeeyo nnyo baganda bange, mukulikireeyo ddala. Tulidde nga Kayabula agamba nti ekigambo pulezidenti Museveni afuuse ate maama Winnie Byanyima yamutugambye wano. Jako mukaddiwa gyakuma okubeera timid. Tina ekigambo pulezidenti kati ayagala President Robert Maseuka, President Nambasa Shamim. Kati akasajja kagenda lumba mmwe. Museveni n'obwa president n'obwa guild president nabwo abwagala. Finally, mpulidde nga Museveni nga bwe tuze tubagamba nti akozesa tribalism, ayagala nnyo okwawula mawanga. Kati yafunayo obusajja bwe obuwesitani obutono bwalise ebicepere nabuteekere okuteekawo ekifaananyi ekya classism. Ayagala abaawule, ayagala mmwe musosole Abanyankole. Nyina obubaka eri baganda baffe Abanyankole, Abakiga, Bawesitani mwenna. Tuli ffenna tumanya ngu Museveni takubakunda, tabaagala. Ali mu revenge ya 1980 kuba mwagaano mulonda. Ate ne kati amanyi temujja mulonda, kyova olabe wammwe temulonda pulezidenti, babalondera lwa mpaka. So we know that the majority of the people in Ankole are equally oppressed. Eri ewaffe eri gye mpasa era mbimanyi, era manyi ennaku gye bayitamu. And that is why you see the best from Ankole, the likes of Katana, the likes of Rubongoya and others are fighting tooth and nail to liberate themselves and the rest of Uganda, because they are more oppressed than us. Tebakirizibwa nakozesa bwongo bwabwe. So mwenna abali eyo temukkirizanga Museveni obateekamu ekyo ekiwuka ky'obusosoze okutandika okusosola munno eyakubye abadde musoga nawe oli musoga zijja kukolagana naawe. Era abadde bantulugunya badde boogera Lunyankole nawe oyogera Lunyankole zijja kukolagana naawe. Temukkiriza oyo sitaani obayingiramu. Omulabe yaani? Omulabe ye Museveni. Ffenna tuli basibe basebo ne bannyabo. Olwaleero lubadde lunaku lwa nnaku, naye ate gye luggweredde ng'essanyu lyaffe genda lyeyongera. Katonda akkiriza abaganda baffe ne tubalabako. Now you understand the thuggish nature. Thank you very much, senior leaders. Basebo ne Manyabo, ladies and gentlemen, today
our major focus was not to receive our brothers because we did not expect them. Our focus was to address the raid on our premises here at our headquarters and in Kamwacha. On Friday, 22nd of this month, the military, the police, and other sister security agencies raided our premises here. It was not a formal security operation, no. This was a raid by thugs because they broke into our offices without any of the leaders, without notifying us. They broke every door, even those that were open, at least they broke the glass. Bamenya buli lugi n'olugi olwali lugenda mu kinabiro waakiri balwasa egiraasi ne baluutinga buli kimu. They looted almost everything, stole our computers, stole our money. We're still assessing what they've taken away. And this raid was commanded by none other than General Museveni's son, Muhoozi Kainerugaba. Eyakulembedde abantu abazze wano okuzimba ekitebe kyaffe okutunyakulula ye mutabani wa Museveni, Muhoozi. Tubadde tumonitaringa era nga baaliwo ne baneyimba batugamba kakati bagadde kutandikira erineri n'essaawa 5 zigenda mu kago gw'ekiro ku Lwokutaano ne bateleta ate ebimotoka ebyamaje bingi n'abasirikale ba SFC ne basalako okuva Bwayise paka Kubbi. Ababaddewo baali basuspectinga ani aliwo nga bali diploze nyonyonyonyonyo, naye ate ng'emmandu abwanika bwe mugimanyi kupita tuli Afande Bigodo n'awanikayo nti nabaddewo nze kennyini nazze n'ennomba ekitebe kya NUP. Kati ze mutwete kunyiga nasoze musaasira neŋŋamba kaakati ono abeera atulogootana buli kaseera nga Kanso Katana bwe yagambye ekisinga obbaleetaano ebisinga nnugu. Kati nkuba kafaananyi ng'Afande Bigodo ayingidde wanalaba we wanyirira ayingire naye n'agamba kakopi katuulawa n'agenda lazima n'amenya ofisi yange nga yagala tuleko mu ntebe eyo. Ne bayingira buli wamu tubadde tukebera ne Secretary General ne ba comrades. Waliwo ebimu bye tusanze mu ofisi yange. Banafa bamu abakugu ababimanyi be twayise basanzeyo kano abakugu batugambye katraka, right? Katraka bakaje mu motoka gye tulokutambuliramu sometimes bwe tuba twagala okubizaabuza nga tutambulidde mezaffe ziri official, bajeeyo ne kamera mu ofisi yange bakyayongera okupepeta kano kakola kati kagula mwenge kalibooza rekoda tetukamanyi naye tugatunda. So okubalaga empisa y'abano abantu n'obutikizi bakola mu nkola ey'obuswavu. Ebirala tetunaba bijjayo mu ofisi yange bifaanana ng'ebyawongo. Tekyewunyisa ku ndowooza yaabwe, ndowooza balowooza okuwamba wano n'okukola bye bakozeewo. Ngenda nakebera ku kamera yange ng'osifa ayinza okuba yayingidde ali bwereere. Naye basere ne banyabo njagala mu understanding these are not signs of strength, these are signs of weakness. Buno si bubonero bw'amaanyi basere ne banyabo, buno bubonero bwa kinafu, banafu mu bwongo. N'ekyo si kipya kuba Mama Winnie yakitugambye byomuvuka mupeki naye ate banafu ne mu nsonga ne mu mateeka. Ensonga lwaki bakwata bannaffe n'okwata senior leader nga Nyanzi n'okwata ba senior leaders nga bakakiiko kavako okulonda n'abantu ba bulijjo nga bano ba foot soldiers.
n'obasiba n'obatulugunya obakutte ensi yonna eraba naye poliisi nebegaana amagye ne gabegaana ne mubatulugunya ne mumala ne mubasuula busuuzi abo. It's not only cheap, it is stupid, it is cowardice. Balaga obunafu mu buli ngeri yonna yonna. So baganda bange ekyo tekibamala mu maanyi, ekyo kibongere maanyi. Tubakutte we baagala. Gwe musiraamu bwe baba bakwata kubanga oli musiraamu yongera kusaala sujida erabikire ddala. If the enemy is so scared of what you are, continue being who you are. Chimulume. Baba kuchijanyala kwa musiramu. Genda maaso ng'oli musiramu. Baba kuchijanyala gwanga lyo. Be proud of it. Kwetwe tujja okukola. Tetugenda kulekerawo okubeera kikye tuli na kukkiriza mu kikye tukkiririzaamu. Okulumba kwabwe wano kwagoberera kuwamba bannaffe basooka kuwamba Comrade Kireewo kuba yakulya security yaffe wano. Ne bawamba abantu abalala ne bawamba Nyanzi ogezaako okulyetengawo fear. Kubanga tubadde tubatuusiza ku kisenge. Basiba Dr. Besigye mu bumenyi bw'amateeka, basibye Bamachete mu bumenyi bw'abateeka. Kati balaba pressure ya Besigye eyitiridde, pressure ya Bamachete eyitiridde, ne bagamba tuwambeeko omulala. Tujja kubanja buli omu. Katumaze okubanja Nyanzi, tumaze okubanja Lubanzi, tuddayo ku Machete, tuddayo ku Besigye. Tubaagala. Kubanga tena musango oba wa NUP oba si wa NUP buli anyigirizibwa kitukakatako okumwaja n'abanayira naffe tadde nnyo mumanye nti buli omu kimukakatako, because no one is safe in this crazy regime which has lost legitimacy. Now they can only survive on fear, terror and propaganda. They don't have any moral reason to be around. They should be gone long time ago. Now bali mukola nga bibakolanga mu nsiko mu myaka gy'ekinaana nga bangi temunnazaalibwa. Ffe twazaalibwa ne app mu mitwe gyaffe, twazaalibwa ku mulembe mulala. Toyinza tuleetera mbuzi za Museveni. So please don't fear, don't be weakened. This regime only knows violence, nothing else. Museveni mama wininze kwotinganya ebigambo ejatugambye Museveni yavunze. Okay, teyakozesa kyakuba naye era kitegeeza ekyo. But I also want to tell you something about Museveni's son. Like all bullies, they use arrogance. But when you look at that man, inside him there's a very scared little girl. Very, very scared. No wonder he has to hide behind Twitter. He has to hide behind the guns. Manja kalanye bibyayogera jabya byogera tuli ku masaje. Mutesobola kubanga batya. Buli kimu kiri kusaidia ffe. And we won't stop saying that. Tetulina musango gwonna, we don't do anything wrong. But they're so scared. And Museveni is so angry that he wants to punish us for his poor parenting. He will not win. So basebo ne banyabo mujukire nti ono mutabani wa Museveni is not the first son of a dictator. Mulaba batabani ba Saddam bwe baali beyisa, batabani ba Gaddafi. There are many dictators that have had sons here in Africa. The only difference is that those other dictator sons were better trained and better educated and better brought up. So everything here, mukifo ky'okubamalamu amaanyi, mbasaba mwongere kuddamu maanyi. Tujja kuwangula. So to all of you fellow Ugandans up there, this is not just an NUP fight. It's a moral fight. It's a fight for morality, for justice, and everybody deserves justice. There must be a time in your lifetime when you will need justice. Fight for it when you don't need it, so that when you need it, it is there available for you. Today they are abducting foot soldiers and opposition leaders. Tomorrow they will be abducting journalists. The other day they will be abducting religious leaders or cultural leaders. The other day
The next day they will be abducting business people. Ojakola business naye ayagala kunyaga nga tukkiriza kunyaga akuwambe. Banji bali mu military court nga tebalina musango ne kuba yagala ku mukazi y'omu ne mukama we maje n'amusindika mu court martial n'ebirala bwebityo. So we must fight for justice. Tulina okulwanirira obukulembeze obulungi ne bwoba tonna bakutuuka bwetaaga. I want to salute those that have come out. Just yesterday I was watching Reverend Musiufu speaking truth to power, and I was so proud. Yagala okwebaza bonna bonna abavuddeyo abakulembeze ne boogera ku nsonga eno. Reverend Musiufu yakyogeddeko, n'Oweekitiibwa Katikkiro Namulaba yayogera ku nsonga za Dr. Besigye ne tusiima nnyo. Nsaba bonna abalina amaloboozi muveeyo mwogere ku bumenyi bw'amateeka buno. Bawulidde basebo ne banyabo, sijja kulwa waggulu naye njagala ne kino kibajjukiza ti bino si bya political parties, tekiri ku NUP. Nasanyuse bwe nalabye president wa FDC ng'avuddeyo wakiri nakitwitingako kuba ekiva wano kidda walala. So it's important that we stand for what is right and we be loud about it. You know, it's not about political parties, it's about justice. This regime is panicking, it is desperate, it is scared, and for us we are feared. Not loved, and we know we are supported because we stand for the cause of the people. Njagala basebo ne banyabo okuva waggulu nga mbajjukiza ne kino. Ababaka ba NRM mwabalabye bakuŋŋaanye baagala kugenda bakalambire nti abantu aba bulijjo kituufu babasibire mu kkooti y'amagye. I'm appealing to all of you Ugandans. Those few hundreds cannot defeat the millions. Never mind that they are so short-sighted. Very soon they'll be the victims of that stupid law they're trying to impose on us. But don't wait for idiots to think or to decide morally, because in the first place they are what? So fight back. Fight for yourself. Abalungi abatuuliriza era abatulaba olunaku olwaleero tukyaddeko ewa Sheikh Ashraf Dembe. Sebo nsanyusa okubalaba. Amannya agange nze Sheikh Ashraf Dembe akola ku bizibu by'enjawulo. Omuntu singa aba alina ebirwadde musomereddwa, tunywa amazzi ga lukuya nga bw'obadde ogalaba, tugenda abantu ku kyoto ne twokya emizimu emibi egibabaamu n'okulomba edduwa. Abantu singa abeera ng'ali wano atuuse sobola okumulombera edduwa, ne waba atatuuse nga mpadde amannya ge naye ng'ali wala. Naneetaase enamba yange yeeno eri 0707363711. Nammwe bannyinaffe abali ebweru oyagala okuba nti oyagala okulombera ku dduwa ng'olina ebizibu, viza zibuze, amaka gakolongotana, sente zikola zimpita mu ngalo, ojja kumpeereza ekifaananyi kyo n'amanyago, ebyo byokka bijja kummala. Nja kukulombera edduwa, ojja kutereera. Olunaku olusembayo mu mwezi mba n'edduwa eyawamu ffenna n'abalwadde bange abakadde n'abapya. Salaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.